okujjako nga family yammwe eriko ekizibu ate nga tulowooza otegeera nga totegeera essaawa zino oba omu kwaba abasiru abatasobola kusiima bannayuganda mulimu gwe bakoze mu bulamu bwa Evelyn Lagu. Evelyn Lagu abantu bayimiridde naye okuva ku lunaku olwasooka paka ku lunaku Katonda lwamujjuludde mu nsi. Era neewuunya nnyo omuntu akola live simanyi oba oli waggwanga kikubanga kinkutteko nnyo okwogera nti bannayuganda tebafudde ku Evelyn Lagu. Evelyn Lagu ye muntu abadde n'empisa nga mbutuufu bwe bayise ennamba ya ssimu wali tiyetaaga buyambi newoba oyina 2,000 oziteekako. Kati njagala okutegeeza tulina abantu nga ba showbiz ng'obuyambi bwabwe amala kutunuzaamu kamera ne wegiba 2,000 ogikuwa. Naye tulina abantu nga bayambye nga tebasobola wadde okuvaayo okulaga abantu nti ddala nze nakuttaaka kadde n'ennyamba omwana oyo. Era njagala okutegeeza nsaba tuteekewo a moment of respect to everyone who has contributed in the life of our sister Evelyn Lagu. Mulekerawo ebigambo mutandise okuyisiŋŋanya ku social media musimanya yabadde ategese ekivulewa ku papazi tebaamuyambye bwe yakitegesa abantu kibadde kituuse ne batagenda baganda bange abalungi ekigenda okutulemesa eggulu n'ebintu ebirungi okutuyitako bigambo bingi bw'oba omanyi nti olumu tolina kyakwogerako okkirizibwa okusirika. Omuntu oyo emyaka gye bamujjanjabidde bannayuganda abali ku kyeya Saudi abali e Jordan abali Uganda wano wennyini Masaka wa bonna abantu badde nga bakontributinga kubanga babadde nga basaawo ennamba z'essimu nga balina kye beetaaga. Abadde ayina egundi gye bamugjamu egundi basengejja emmere eddagala lye bamukuba ne bye bakozesa byonna bagamba mbu buli wiiki libadde ng'obalya miliyoni gw'olowooza zibadde zivaawa. Baganda bange mugjewo ebigambo ebingi musirike omukyalo oyo gyali musanyufu era abeebaza. Mulekerawo ebigambo ebingi bannanga wateetaagisa kwogera sirika. Bw'oba owulira nga tebakugambyeko kwogera ng'owulira ebigambo tolina okkirizibwa okusirika okwogera tebakukaka. Naye njagala okutegeeza kutandikira kuwa booda ow'ebigere asobola okusitula asobola okuweeka. People have stood with our sister. Era kyova olaba gyali musanyufu tebakulimba. So mulekerawo okutuula ne mutandika okukola bu video obutonotono mumusalira abantu omusango bannayuganda gwe bannayuganda okujjako ng'oli musiru mu famire yammwe. Bannayuganda babaddewo olunaku okuva olunaku lweyayogera nti mulwadde wa nsigo paka olunaku olwaleero. Mbadde mbasaba bw'oba oli eyo nga tolina byakwogerako okkirizibwa okusirika n'osirika ate n'osirikira ddala okkirizibwa okuteekayo ekifaananyi kye n'ogamba rest in peace. Naye ebisigadde temwogera nze sinnalaba muntu gwe baagadde alwalidde endwadde emyaka ng'ajjanjabwa paka olunaku olwaleero. They have done what they can. Bakoze buli ekisoboka kubanga buli omu awaayo kusinziira ku busobozi bwe. So bw'oba oli eyo nga tolina byakwogerako mukwano ng'owulira ebyokwogerako bikubuze kakkana teekayo kifaananyi oyagalize muganda waffe okuyingira ejjana kyekyokka kye tubeetaagako. Otherwise ebigambo by'abamu ku tiktokers oba mukuza peegi simanyi naye bannange mutuwe emirembe muleke omwoyo gwa muganda waffe guwummule mirembe. Rest in peace Evelyn Lagu.